Pulira muhozi nga yewaana nja kujjako Besigye omutwe nja kujjako Bobi Wine olina obuyinza obujjako abantu emitwe mu Uganda obuyinza obujjawa. Breaking news amawulire hasi malungi eri saidi ya Gen Muhoozi wetwogerera saawa zineno abadde musanyu oluvannyuma lw'okusindika amagye ne gayingira ekongo obulungi nnyo naye Bobi Wine pasita kye bamukoze olunaku olwaleero byonna ambikuletera ogenda kubanga byerabirako video no njagala ogiwa obudde kubanga mulimu bingi nnyo ebyekuyigiriza kisese mu maaso awo naye wali ayina byayogera naye nga tetunagendayo akavidiyo kano banesabu kampeleka like kasotambuleka tukira bonna banjegadde okumanya kweno information nadala bana comrades ba National Unity platform wamu ne bibina ebyala ko zino video ekatinga across buli omu munaku olwaleero pastor tabukidde Gen Muhoozi nagamba nti no Muhoozi banange tukusaba tuddangamu okusonga olugalo longa okanga tisahaba opposition nadala His Excellency Robert Kyagulanyi oba Kizza Besigye ngugamba nti no yagala bajjako emitwe nagamba nti no eno Uganda si yammwe era anytime from now omukumwe ayinza okusikamu ndoza mukimanyi bulungi tino ba pastor bamanyi okweraguza katuyinza okwebuza lwaki pastor ono omukatuliki yazze ku katuute wali ku National Unity Platform oloze adde tayagala omulimu gwe kubanga kigambye okubanga woyogera ebigambo ebibi bakola ki bakugoba ak'omulimu wa ne bakudemoting ngenda kukupenga eno video njagala ojulize bulungi nnyo mali nkuletera His Excellency Robert Kyagulanyi akkiriza nagamba nti no bamwagala kusiba aba foot soldiers mujje mutandikire kunze 001 so owulirize bulungi nnyo pastor mali nkuletera Kyagulanyi. Pulira muhozi nga yewaana nja kujjako Besigye omutwe nja kujjako Bobi Wine olina obuyinza obujjako abantu emitwe mu Uganda obuyinza obujjawa. Ono yandibadde alina mukomera kubanga azza misango ng'ali mu magye patriotism gye boogerako terikola ki teriiwo obanga boogera patriotism bapracticing eki patriotism. Bano abaana ba foot soldiers ne babasiba ninga commander in chief owaba foot soldier ali wano lwaki temumukwata so they intend to intimidate you bagala kubatiisatiisa mmwe temutya baganda bange bumulinga eri gy'osobola mubabuze emirembe. Omwandisi omu spy yagamba disturbing the peace of the oppressor is a moral duty. Bano abantu okubabuza emirembe mulimu gwammwe mukulu mubabuze emirembe mubaliise bubi sente zaffe ze batubbako temubakiriza kwebaka mubanje abantu baffe kumaca mubanje abasibe mutundu mubanje abasibe ekiro mubanje abasibe bw'oba osimuse ng'ogenze kweyamba sokoddemu eri obabanje. Put as much pressure as possible because this is more. Ate nebyo nga tubitadde hako mabali eby'omukulu amanyikiddwa nga Muhoozi kubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi kyamukoze ndoza mu byewuliriddeko Nalwaiso naye bamwambalidde ba foot soldiers abali mu mawanga ag'ebweru ab'enjawulo bonna mbakuletedde mu maaso njagala omuli endowooza mu comment section full figure asobodde kubanga alabula Bannayuganda nagamba kino oyo Nalwaiso waba yagadde okukomyawo olowooza bano bavudde ne bamuvuma tasobola obbakomyawo so kulirize kye bamukoze kigambye okubanga ne pressure yasobodde kubanga emweyongera era otuugirira saawa zineno bali mukeberako every time and now sokola be akatambi kano mulambulire endowooza yo mu comment section. Bwe Nalwaiso kipampa kya Museveni ekigendamu amazzi amasiyage ku manyokoloza tetumanyi lwaki owagira enyalemu tewamala kutta nnyoko oluvannyuma lw'okusingana ng'osinda omukwano n'ekitaawo gwe mazi. Nalwaiso fenna tukimanyi kali kasolo wagabanga mu lutalo n'okagabira oli ne bakuwa ekitiibwa ky'obwajjeno n'olwekyo totumansizaako busiru. Afande Nalwaiso, shut up you, don't talk toyina nabyoyogera wano osobola okunnyonnyolera bannayuganda abaana baabwe mwayigiriza okutta nga batowe bati kiki bafunyeemu. Nze ngoberera Afande Bobi Wine kyayogedde nagganye okussa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kamwa kakakulinga akapama nenkugamba nja kuweebuula ate ng'oli muntu mukulu nkuwa ekitiibwa. Nalwaiso tuzaako wansi ebitundu by'ekyama bye baatuntuzanga mukama wo ogende omugambe tumuyeekera mu lwatu nga n'enseera. Owoza walwana kisi bitundu byakyama bye byakuweesa ogwajjeno gwe mazi oli awo omanyira pulezidenti waffe va ku pulezidenti waffe gwe mazi kuno ogenda tulaba kimafiya tukimanyi bulungi bantu mmwe ekibawagiza Museveni mwenna muli batemu naye va ku pulezidenti waffe gwe weesonyiwe pulezidenti waffe gwe gumba kadde ogenda tulaba kimafiya.
Jeno na Lweiso tebinaba kugwa kasawayisiza Kyagulanyi Manyogo agaddugala tegugwa wegutyo nabino kambyogere jeno bakubiniranga ku magumba g'abafu abantu bemwatta mumaliranga emmere yaabwe ente zaabwe n'embizi zaabwe mumala ne mubatta ku magumba ago bwe bakubiniranga yensonga lwaki tozaala era mu nsi tolina munyadde n'omwana tolina nakabuntu tomanyi bulumi bw'abaana Nalweiso Kyagulanyi gw'olwanisa ebyakutuukako ebya Museveni okwebakako n'abasirikale be bonna mpaka nga n'abaana bagikugyemu basooke bakuwa obwajjeno byalwanirira ate si ye yeetuma bannayuganda ye bamutuma bamugamba tata tutaase tetugenda kubeera nga Nalweiso eyebakibwako abasajja 100 bamuwa obwajjeno tutaase twagala emirimu naye nga tugifunye bulungi so lekera okuzunga mbu TV bwa Museveni bonna ngo ovumirira pulezidenti waffe okukakanya pulezidenti waffe gwe Kamazi gumba kadoloza ozo Kyagulanyi yavunaanyizibwa okubeera ng'okaddiye tozadde wadde akakonkome gwe Mazi ate lekera okwegatta ne Janet Kataha mbere nga musiyaga abaana b'omu masomero mulekera osiyaga abaana b'abandi kakazi gwe lekera okusiyaga abaana b'abandi nga wegase ne Janet Kataha omanyoko pannaye kakagumba kadde kano ate tebakawa obwajjeno kinno kalinga toilet paper ya Museveni kalambo era mu nsi tolina munyadde n'omwana tolina nakabuntu tomanyi na bulumi bw'abaana be basibye kumala myaka 4 gwe John Nalweiso tomanyi na bulumi bwa ggwanga abavubuka be tulimu tobumanyi olw'ensonga tolina yadde n'omwana n'omu tolina yadde ekisa bakubiniranga ku magumba g'abantu amaze okufa jeno okitegera toddamu Nalweiso bano abatuusi b'otukuba olowooza ekyakutuukako baali basobola okituusa ku mutuusi munnaabwe bakikutuusako lwa nsonga oli Muganda newankubadde watta nnyoko ne wali togwanibwa kugibwamu nabaana olowooza senga wali mutuusi bandikwebaseeko abo bonna paka kujjamu nabaana gwe kikazi gwe atategeera oli ku Muganda munno omulwanisa otukuba abatuusi komannyoke ne buli eggwanga ly'abatuusi Siraani Naganga ddamu amagezi wandibadde ozaalayo akazaali ekyana ekinaakuutta naawe nga we watta nnyoko naye n'otabeeraawo nga tozadde ewadde ekkonkome nga tomanyi wadde n'obulumi bw'omwana wandibadde olumiri bw'abaana abasibibwa abattibwa Museveni baatugumbula Siraani gwe naye Mukama Katonda kikazi gwe alyokaŋŋana akumma omwana ku nsi kikazi gwe Mukama Katonda alyokaŋŋana akumma omwana ku nsi Nalweiso kyannaku nnyo nti onaatera okufa naye gw'omu alina okuvunaanibwa ku kita abantu ekyali eruweero naye waliko kubapamapama mu nsuku zaffe kubali ente zaffe n'amatooke gaffe ne mumpama ne ku bagumba g'abaganda baffe ne bajjajjaffe Nalweiso waliko era kyannaku nti onaatera okufa kikazi gwe toddamu tumansizaako busiru Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wa Uganda omulonde oyo munyamunsiko yawamba buwambi buyinza si yalina okutufuga era olwokuba gwe bakulyanga akajegere muguuni mu nsiko olowooza nti buli omu agenda kutambulira ku ntegeerayo totumanyira kikazi gwe si ffe twakugaana okuzaala omwana ku nsi tetukugambangako nti Katonda akumma omwana ku nsi ayina ensonga ze lwaki yakumma omwana ku nsi mutubule lwaki mubadde muli abaana baffe ebisiyaga mwe muwamba abaana b'abantu ne mubali ebisiyaga kati kiva ekituve bengera era batendese ejje nga tuliraba komanyoko mwe temumanyi majiye gammwe temumanyi byambalo byammwe bye mwambala nga temukwatangako basikawutu abagundi abagenda nga batendeka abaana baabwe okuyiga obukusikawutu ojjo tulegerako tulebererako ng'eyamasava etayidde ebikazi bino ebitayina amagezi mwe mulowooza Uganda ekomye ku mmwe egenda kukoma ku mmwe